Simon kulayirira ekyo ekyabaddewo boddamu n'okiraba ogenda kulaba ku basirikale abakubiddwa ekyo ekyabaddewo nze natunudde mu convoy eyagenze Kawempe ng'etwala Bobi Wine neŋŋamba Mukama Katonda atuyambe nabadde mu kusaba olunaku olwo yasimbula nali mu kusaba ku bavubuka be nalaba bemmanyi be yajjayo n'agamba leero tugende Kawempe kyovola abakubanga abavubuka abo nga tebadduka babakuba nabo bakwata kibooko ne singa akwata kibooko naawe n'akusuulamu okitegedde baiti batambula lwansonga nti wakyaliwo ekibakumakumako oba principal yagamba nti tusigale nga tukuuma empisa naye bagenda muwaggukako gwe kyoba omanya ne principal yennyini abavubuka abo bagenda muwaggukako kyokka abavubuka abo battabbu nnyo tunula olabe ensobi ejja kubaawo nti mu kukubamu omu enkuba gye banaamukubamu n'agwa wansi abaagala okwetaasa bagenda kuba amasasi batte n'atali biriimu nkulayirira kino nkyogera wano nti olunaku lugenda kukya lumu nga Bobi Wine alina gy'alaga abasirikale abo bagalule emigga egyo DPC namulaba wano awe yali DPC yali mwangu nnyo okukuba n'agwa n'alabisibwa enseeno n'ekyo ekyali kigenda okuddirirawo oyo nga bwe wamulaba ng'akuba kibooko nga yeekaka abasajja bekkutira dda nettiizi tebakyakola bali abaana bakambwe teke gwe tobalaba ndowooza bwe bawuuba tteke wano abo basobola abaana abo tebasobola kakati ekigenda okuddako nkigambye bwe baba tebakuumya empisa nga balowooza kukuba bavubuka abo tugenda kulaba abapoliisi nga beebaka kati n'abamagye ku ttaka nga tetulindako sikutiisa bino ebintu bya ddala Simon nkugambye ekyali e Kawempe kye nalaba basabe ne Katonda nti baawona ku olwo baali bagenda kutta abantu kubanga nze engeri gye mmanyi abaana takubira mu distance mpanvu ne gwe bakubye munnaayinza obutamanya nti bamukubye wabula singa bamukuba mu kameeme n'akutama bw'ati nga banne tebategedde ye bw'anaakutambuluka ajja kukuba buli ali awo ne banne bennyini ajja bakuba amasasi tugenda laba omusirikale ng'akubye abasirikale amasasi kubanga bamukubye n'awunga nga takyamanyi nti ono yaani gwomanyi tteka eziri mu baana ba ghetto kaba kampi bwe kati naye bwe kabukuba lawundi kiiki gwomanyi bwayinza okukuba musota tewamulaba musota ava mu kikomeraki n'owa poliisi yawunzika amuwuubidde etteke bakuba kakati gwe tobirabanko nti bajja ne bakuba ne poliisi nedduka nga lunaku lwa kunoonya ssente kati singa eyo eggaali enoonya ssente baali bakwata yali katomusege banva masasi katomusege olwo gwe baali bakuba kati gurupu ya katomusege ate waliwo abaasigalawo katomusege yakuba paatule namba katomusege kati era kyekyo ekinneewunyisa nti abaasigalawo ku katomusege ate be bakola mu byokwerinda kwe nalaba Mutebi Yunusu n'endaba nina abalala be sijja kwogera mannya nga talina kye yakola ne ku gwe nalaba ng'alina kye yakola oyo kagundi kawani Yunusu Mutebi Yunusu yali gurupu ya Katomusege oyo Yunusu ayina muganda we bamuyita Sadaati bonna nga be bamu. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okwonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK,
abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwani Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section, mwe abasharinga, aba likinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV, mwebatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.